obadde ogabana emmere y'omwoyo mu pulogulaamu tumusinze tugwamu tumusinze ku mayengo ga radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo. Esawa wano radio buddu naye muteni momo katigula ne momo engeri y'okwenyangu ate yesigika kozesa momo app oba nyiga star emumukaga 5 star # okusasula ne momo kwa bwereere. MTN Mobile Money Uganda Limited erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Esawa ziri 5 ez'okumakya budde bw'amanyuka webale kuwuliriza radio buddu. Esawa wano radio buddu ng'ekutusibwako MTN Momo katigula ne momo engeri y'okwenyangu ate yesigika kozesa momo app oba nyiga star emumukaga 5 star # okusasula ne momo kwa bwereere. MTN Mobile Money Uganda Limited erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Yongera okukuuma obulamu bwo nga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza obukwatamu. Eno ye health tip wano ku radio buddu. Obadde okimanyi nti endwadde ya ssukaali erina engeri gy'ekosaamu obusiwa bw'oku bwongo era ne kireetera obusimu bw'obumu obw'omubiri okuba nga tebukola bulungi okugeza ng'obusimu obuwulira nga ne bw'olinnye ku lyanda eryokya nga tosobola kuwulira bulumi. N'olwekyo tobugayaalirira, faayo okubujjanjabisa bw'oba obulina. Nkwagaliza obulamu obulungi buli kadde. Eyo yebadde health tip wano ku radio buddu. Manya bwino kwa byaliwo n'ebiriwo kati ng'owuliriza pulogulaamu Kalimagezi buli lwa Sande ne Hajj Magambo. Onakufeffetera byonna ebikwata ku mawanga ag'enjawulo n'abakulembeze baago olwo n'abikulambululira. Olutalo olwali mu ggwanga erya Libya amafuta gaali nnya gonna omulundi gumu naye nga luli mu Libya. NATO eno yennyini NATO eyagala okulwanagana ne Russia ye yali erwana mu bitundu ebyo amafuta ne galinnya ne gakoonayo. Pulogulaamu Kalimagezi ekusunsulira ensonga. Naye bwe munaawulira ng'olutalo luno lutandise buli omu ajja ddugabanako. Mbadde nsomako ne ntunula ku bika by'ennyonyi Russia byesuubira okukozesa. Waliwo gye bayita Antonov, amaanyi gaayo kapasite baŋŋambye yenkanankana n'ennyonyi eyagaanibwa mu lutalo lwa 1990 Amerika ng'ekuba Iraq. B-52 ye Antonov 15. Tukuleetera by'omanyi n'ebyobadde tomanyi ku Semazinga Africa ne bw'eri w'eggwanga. Kale n'owulirizanga pulogulaamu Kalimagezi ogaziye obwongo buli Lwesande okuva ku ssaawa 5 ez'okumakya mpaka ssaawa 6 ez'omutuntu wano ku radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo. Tejifuna buli omwe mutuukako. Ku 95.5 abali mu Kampala, ku 98.8 abali e Buddu n'ebitundu ebirala byonna ne ku www.radiobuddufm.com. Nkulamusizaako mwenna bawuliza Radio Buddu mu budde buno kuba kati okutuukira ddala wali ku ssaawa 6. Tubeera mu program eya Kalimagezi ensunsuzi y'ensonga. Nsi yonna mumanyi olutalo lwa Sudaani bakyalwana lugenda mu maaso. Olutalo oluli wakati wa Ukraine n'eggwanga erya Russia bagenda mu maaso. Entalo mu bitundu ebya Afrika ebisinga nabo balwana bagenda mu maaso. Ne olunaku olwaleero mbagamba bulijjo nti olutalo wakati wa Israeli n'eggwanga erya Palestine balwana buli lunaku. Mugamba tebapowa ey'enjogera ya Luswayiri naye twakigandawaza nti tebawummula. Kati olunaku olwaleero jo lubadde lwa 6. Amawanga gombiriri gatandise okulwana, eggwanga erya Palestine n'eggwanga erya Israel. Abantu bali mu kufa. Nakomye okulaba ku mawulire ago ku ssaawa 7 ez'ekiro. Mubadde mwebaza.
ate nabagamba sibanenya kuba obudde bwakwebaka kujjako nga oli wa mukisa nnyo noba nga teweebase nguyise na mukisa abamu mugamba nti mu budde bwaffe obwokwebaka naye si nsonga kati ku saa 7 ku mukutu ogwa Al Jazeera ne BBC nga balaga enjuyi zombi engeri gye badde balwanamu okuva ekiro ekyakeesezza olunaku olw'eggulu matumbi budde awo ekibinja kye bayita Al Hamas Brigade lyejje ly'abasajja Abapalestine balinamu Muslim Brotherhood, mulimu Al Aqsa Brigade, mulimu Hamas n'ebibinja ebirala byonna. Kati ne bagenda ne bazinduukiriza Israeli ne bagikuba ne bayiwa ebizimbe ne batta n'abantu bayitirivu kubanga nasembye okulaba amawulire ago ku ssaawa 11 ng'obudde bukya nga ku ludda olwa Israeli abantu baweze 3+ ate ku ludda olw'Abapalestine nga bali 2 wakati w'2.3 ne2.6 awo ye namba gye bampadde 11 nga bukya. Naye eggwanga erya Israeli lyerwanyeeko okulaba nti linunula ebitundu ebibadde biwambiddwa aba Hamas, era amagye ga Israeli mangi okusingako ga Palestine gakuŋŋaanye ne gasalako ebitundu byonna okuva ku kkono ne ku ddyo ne basalako ebitundu ebibaddemu ba Hamas. Naye nga abatunuulizi batugamba nti ku ludda olwa Palestine bakasuse missiles muzimanyi ebikompola ate ebyamaanyi ebitakka wansi wa 5,000 missile 5,000 bwe baba bazikuba ensi ziyinza obutalekaawo kiramu okusinziira ku obuzito bwa missile. Omanyi missile gy'emizinga egy'amaanyi egikozesebwa mu ntalo naye nga girina emitendera, kubanga toyinza kugamba rocket nazo zirimu ebika bingi abamanyi ebyekijaasi. Kati rocket rangers ezo ze bakozesa mulimu obuzito bwazo nga tebwenkanankana na muzinga oba missile. Omuzinga mba ntegeeza missile gye bayita Scad ezo zakozesebwako mu mwaka gwa 1990 mu lutalo lwe bayita Operation Desert Storm, okugogola omuyaga ogw'omuddungu ke makulu amatuufu, okugogola omuyaga ogw'omuddungu abaswahili mukiyita kukarabati kimbunga cha mabonde. Kati missile ezo zakola mu 9 Scad zaali z'amaanyi nnyo kubanga amawulire nasoma katabo k'Abafalansa mu mwaka gwa 2000 nga baleeta ebyaliwo mu lutalo oluvannyuma lw'emyaka 10 kuba luno lwaliwo mu 9 ne mu 2000 bali bayita review ebyaliwo mu lutalo olwo. Magazine eyo ya Lufalansa bagiyita Legioni nga bagamba nti missile eyo yali y'amaanyi ku mulembe ogwo nga missile 2 zokka ze zaagisinga gye bayita Fat Boy oba Fat Man ne Little Boy ezaakola mu mwaka gwa 1945 nga Amerika ekuba atomic bomb ku ggwanga eryo bayita Japan 1945. Kati Scad missile mu rankings gye baawa namba 3 n'engamba yali y'amaanyi.
kati zino abapalestine ze bakozeseza nga balumba eggwanga erya Isirairi naye oba ku ludda olwange kambabulireyo kino toba tebandirumbye kuba ebigenda okuva mu lutalo luno si birungi n'akamu okusinziira ku ssaawa 48 bye naakalabako bwe nti amawanga mangi nga gakulembeddwamu eggwanga erya Amerika gagambye okuyamba ku ggwanga erya Isirairi okuzzaayo omuliro bagamba si kuzzaayo buzza muliro wabula okuzikiza okumalirawo ddala ebibinja by'aba Hamas. Abamu batugamba bakola mu round figures ne bagamba bali wakati w'2,000 nalabako ne magazine egamba bali wakati w'5 n'omukaaga kati abamu bagamba 3 kwega tewali amanyi ennamba ntuufu ne bwebanga operation egenda okumalawo Hamas tegenda kumalawo Hamas yokka wabula bagenda kuzingiramu ebibinja ebirala. Kino abalina obukugu mu kulwana ekitongole kye bayita Mossad kyekitongole ekikesi mu lisiti bwe baba bakola rankings mulimu lwe bakiwaako nnamba 1 ne bakiwaako olulala nnamba 2 kati bakiwa nnamba 3 olw'okuba nti babadde baludde kati ate kino kyagikubye wala nnyo Hamas. Abantu ne bava mu nsi endala ne bayingira ku ttaka lya Isirairi ne batandika okutta abasirikale n'abamu baabawambye ne babatwala. Waliwo mbadde ntunula ku mawulire ag'empapula ag'eggwanga lye bayita Kata butabo bwa Luwarabu naye nga bagamba Abayisirairi abasoba mu 200 ng'ate bajaasi baabawambye. Kino Isirairi teyinza kukikkiriza. Mbatwaleko mu history. Mu mwaka gwa 1976 kino kyagwa mu Uganda ate 1976 bano Abapalestine nga begattiddwako Abagermany 2 baali 6 kuru tiimu eno yali y'abantu 6 bawamba ennyonyi nnamba ng'erimu Abayisirairi nga mulimu n'abantu ab'amawanga amalala. Yoga breach esooka ne bagiteeka Entebbe wano mu Uganda. Ekyo kyawaawaza Isirairi n'amawanga agajagala ne mu nsi yonna nti ani yawambye Abayisirairi atatya biduduma. Mu nnaku 4 zokka baali bamaze okunona ennyonyi eyo ne batwala n'abantu baabwe ne babazaayo naye kwafaako abantu 3. Omu bamuyitanga Garami, omulala nga bamuyita Netanyahu yali mukulu wono prime minister wa Isirairi aliko kati. Owokusatu yali mukyala nga bamuyitanga Dollar Block yali mu Isirairi myaka 75. Oyo tebaamuzaayo bamuttira mu ddwaliro e Mulago ekkadde eno Mulago gye mulaba mpya naye waaliwo enkadde kati ne bamulumba ku kitanda we bamuttira amagye agaali aga Uganda mu kiseera ekyo mu 1976. Isirairi yanona ennyonyi eyo n'abantu baayo ku mpaka nebatwala era yatta abasirikale ba Uganda mu mwaka gwa 1976 abasoba mu 50 abaali balinda bakuuma ekisaawe ky'Entebbe ne Ntebbe municipality. Isirairi nebatta nebatwala bonna bali abantu be nebatwala. Akombadde saagala kukalekayo nkulaga Isirairi kyeyinza okukola singa wabaddewo ataaka yonna mu mbeera ezo ewagirwa amawanga gonna agalimu abazungu kuba abazungu bogenda okupima buli technology omanyi technology mukimanyi ge magezi ag'ekikugu nga mulimu science mungi abasinga obungi twakulira ku analog kati bagamba digital ne analog ebyo ebintu bibiri byombi bikola ku budde buno nebe bagamba ensi bweti science wayo aliko waggulu
ng'omanya nti bayinamu sayansi mungi mu byobwengula n'okukola ebintu ebitiisa amaaso ne byewuunyisa n'obwongo. Bw'okigenda ennyo munda abagezi bwe bato bagamba ti sayansi kuteeka bwongo bungi mu kintu, naye abantu mwenna abampuliriza muyina obwongo naye tebwenkana. Okwenkana sigamba mu buzito neŋŋamba mu kulowooza. Waliwo omusajja omu bamuyitanga Makino, Profesa mulamba, yasomesanga mu Bensacon University mu Bufalansa. Yagamba abantu abalina emitwe eminene n'emitwe emitono tubaawulira mu bye bakola. Kiri yakirekayo ekyobwongo kati abavumbuzi. Waliwo omusajja bamuyita Karzaawi, ate ye yasomesanga mu University gye bayita Azhar Sharif eri Misiri. N'agamba kye yali ategeeza Makino, yali ategeeza obwongo buyinza n'okuba nga butono, kisinziira ku myaka omuntu gy'ayina. Kuba omuntu w'emyaka 5 ate obwongo bwe buyinza okuba nga bungiko mu buzito, mugiyite mu kilos, buyinza okuba nga tebuweza kilo kuba omutwe mugulapo, naye ŋŋamba mu grams obungi bw'obuzito nga tebwenkana na muntu wa myaka 10, omwana wa myaka 10. Naye ate mu ngeri endala omwana w'emyaka 10 ayinza okulowooza obulungi ebintu eby'amagezi okusinga ku muntu w'emyaka 5. Ebyo mbirabyeko emirundi mingi bangi. Ne mu famire yammwe mwabawuliriza mu ebiri n'ogamba naye omwana oyo waliwereza emyaka 2 ajja kuba muzibu nnyo. Ng'omulaba mu primary ng'ate olaba akola ebintu eby'abasiniya. Kati abo gye bali bangi, nsaba Allah abampe bangi, nammwe abawe naye ng'asoosenze. Kati ekyobwongo mukitegedde, Isirayiri balina obwongo ate nga bwe bateeka mu mawanga ag'abantu abalala ebitundu 5 ku buli 100. Mulimu Russia, mukwano gw'enfiira bulago, kuba bakugamba Putin akolagana nnyo ne Isirayiri mu ngeri eya sayansi. Mumpulira, mu ngeri eya sayansi. America ekolagana nnyo ne Isirayiri kubanga alinga waswa n'ekato oba mutabani we ng'ate last born. Amawanga abiri mugawulidde. China erina abantu origin nga ba China naye nga ba Isirayiri. Waliwo mu biyitaani bakiyita dual citizenship. Ng'osobola okubeera ng'oli mu Isirayiri ate ng'oli mu China. Kisoboka mu mawanga agamu dual citizenship bagigaba. Kati nakyo eno gye baba baagalamu bannasayansi bwe bwongo okulowooza nti omuntu ono ayina akalandira ku Isirayiri. Kambatwaleko mu history katono. Edda mu lutalo lwa 1945 Sematalo owokubiri, Second World War, balulwanira emyaka 6. Isirayiri, Germany yatta Abayisirayiri abataka wansi wa milioni 6 nga Germany yebatta. Era omukwano gwabwe gwalunguuba bwe badda mu history tebatera kwerabira, naye lwakuba waliwo measures ze bayingiramu amawanga ag'abazungu n'abawarabu ne bakkaanya ne bakola n'okuliyirira mu kyemuyita compensation. Germany n'ekikola ku Isirayiri. Kati embeera eyo yonna eyajjawo wakati, kati Abagermany batunulira Isirayiri nga omuntu omugezi, naye baabatta nnyo mu Second World War. Hitler ye yabatta. Kati olw'okuba nti tekinologi mu nsi yonna abantu bagabana nnyo kumpi ebitu, buli omu alina percentage gy'agabana ku Isirayiri. Ekyo obujulizi nti ne Quran ekyogerako babanu Israila, Quran eboogerako nti Allah yabasukkulumya ku bitonde byonna, kuba bannabbi bonna baali Bayisirayiri okuggyako
Muhammadi yekka sallallahu alayhi wasallam. Naye nga abantu abo ababiri ba Luganda. Ibrahim katugenzeko mu byenzikiriza ate mmanyimu abampuliriza muyina enzikiriza zammwe ez'enjawulo. Nabi Ibrahim oba Aburahamu oba Ibulayimu mba nkimazeeyo yawasa abakyala basatu, Hajara, Saara ne Ketura, basatu. Naye abasinga obungi mwogera ku Saara ne Agali. Agali ye Hajara. Kati Agali oba Hajara yava mu Bawarabu bano Abamisiri. Saara yali mu Yudaaya ate Ketura naye yali mu Yudaaya naye nga mutabike omusaayi gw'Abapalestina be bayita Abafirisuuti. Kati oyo history wa ddiini bannaddiini muwuliriza nnyo mugende taaleho oyo mujja musoma mu mulabe. Abaana bano kati olw'okuba nti Isihaaka ye Isaaka, Yakobo n'abalala okubeera nti Saara bwe yazaala omwana ne bamutuuma Isaaka, Hajara bwe yazaala omwana ne bamutuuma Ismail. Ismail nabbi mulamba mwe mwava nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kati nkujjiddeyo ennono yaabyo. Ate Isaaka, Jacob abava mu Saara naye nga kitaabwe omu ye Ibrahim. Abo si ba Luganda. Muntegedde gye natandikidde okuddingana ebigambo sitera kubiddingana mu kyoba olaba nga mulimu lwensala peesi nemmanya nti kana akayiso kabayingire kataako kabayingidde nti Ibrahimu ye mutwe gw'abaana bombiriri, Omuyisirayiri n'Omupalesitine, okuva ku Saara ne Hajara. Agali ne bwe tumuteeka, Ketura ne bwe tumuteeka ku bbali. Embiranyi eri wakati wano ow'abaana bano ab'omusajja omu abazaalibwa bakazi bajja. Mwantegedde dda. Abaswahili mukazi mmoja bamuyita mke mwenza. Mke mwenza. Togamba mwanamuke. Mwanamuke oba ogenze mu Lugita olulimi olwa Julius Nyerere ni mke mwenza. Abatanzania mwantegedde dda. Kati ku ludda luno olutalo lukyagenda mu maaso kubanga lwo si lwakuggwa. Nkibagamba bulijjo bakateeseganya enteeseganya ezisoba mu 200 zemmanyiiko omuli ne ze Camp David eri waggulu edda mu mwaka gwa 1995 waliyo enteeseganya wakati wa Palestine n'eggwanga erya Isirairi. Prime Minister eyaliko mu kiseera kye bamuyitanga Ishaka Rabin nassaako omukono okuzzaayo akataka kaliko mayiro 5 kilometers 9 ze mayiro 5 n'obugwagwamu Abapalestine bakoleremu bizinesi zaabwe nga bajjeewo kye bayita kino mwakiraba ku Germany bagiyita Berlin Wall mu Germany ng'eyawula East ne West Germany ensi bbiri naye kati zeegatta byavaawo mu 91. Kino Israeli kye yali erese Prime Minister Ishaka Rabin yali alowoozezza bulungi naye ng'ekyo tekigenda kukola olw'okuba munda mu ggwanga erya Israeli tebakkiriza muntu yenna kulaba ku Mupalestine ng'alina bizinesi yonna gy'akola. Balina kuba nga bakolera Bayisirayiri naye ekyennaku ku ttaka ate ly'Abapalestine. Mu myaka gy'edda 57 okutuuka mu 7 awo Afrika yonna baali balwana okufuna obwetwaze. Afrika yonna nga buli nsi erwana okwegobako Abazungu. Mujjukire nti olunaku olw'enkya independence tugenda kweza emyaka 60 bukya tufuna bwetwaze okuva mu Bangereza. Wengenda okutandikira ku independence naye nga tuli ku kya Isirairi ne Palestine. Lwaki balwana? Era olutalo no lwakoma ddi.
bitukomawo. Oli ku Radio Buddu. Radio Buddu. Radio y'omuntu wa bulijjo. Oni Mzee Kakumba wano Radio Buddu. Nga kulisibwako Skyview soda. Skyview. Go extreme. Alo mukulu Sebo Banyabo. Munango Mzee Kakumba dokita nga bulijjo. Dokita bakola ki? Ba dokita kati nzanti nkola ku mitwe gy'abantu. Abalwadde. Abayimbi. Yimba teekamu memory card omuntu tekyereka kuddawo bw'ayimba. Mu bwongo teekamu memory card yeyimba. Mzee Kakumba wano Radio Buddu kutusibwako Skyview soda. Skyview. Go extreme. A new day is before you as your hair glows. With Radiant, everything comes to life when you arrive. And should you ever look back, let it be to gaze upon your radiant days. Rise up, African Queen. Fix your crown. Use Radiant hair products for longer, silky soft and manageable hair. Buy Radiant products from any salon or nearby supermarket. Radiant. Look good. Feel great. Bw'olowooza ku mabati agatakaduwera nga mawangazi, lowooza ku kintu kimu, Uganda Bati. Gano ge mabati agali ku mutindo gw'owaggulu, nga gakolebwa ne gatabulibwamu ekirungo kya aluminium zinc ne tekinologiya yasukulumye owadde bukala coating ebigayamba okuwangala nga tegatalaze ate nga galabika bulungi. Kyalira Uganda Bati showroom oba hardware yonna ekuli okumpi, olondeko ekika ky'amabati ga Uganda Bati ky'oyagala. Uganda Bati, superior quality since 1964. Ureta masaka kidizi basa. Season 1. Yabiri ulimu wekomi. Kulibaleshwa ground isi. Hemasaka. Okingira kumitano soka. Abazaki muleta abana. Bafukanye mizanya jenjawulo. Pausinka sozi. Participating. Swimming. Ice cream. Impaka za mazina. Maimingi. Okuyimba. Okuzanya katemba. Okuwangula ebirabo. Ebinyuma binnemettewo. Tuswabiko kunju. Musaika amajo weswaga. Omuyimbi usikuganja. Nikatoni sisonna. MC. Jemisaka yindo. Abana zibafide. Tuzikuza koruo. Bana masaka mwe. Kukalinga bimu mwe komi. Yegrota masaka. Kilizimbaza. Kulibaleshwa ni ground isi. Wane masaka. Chakaza. Products makweba semyaka 15 jomazengo bawagira bakutoleddewo ebirabo byogenda okuwangula mukazira 15 chakaza promotion nywa kazire power tonic ready tonic oba kazire mixed fruit owangula motoka Toyota Fielder pichi amagali smartphones sente karu n'ebirala kyakole bwe yakazire ku chupa otakule osindike kodi gyonosangako oyita mu SMS owandiika ekigambo kazire olekawo space osindike ku 8888 ku networks zonna era nga bawanguzi bakulangirwa ku radios ne TVs. Ku 9:5 abali mu Kampala, ku 9:8 ne ku www.radiobuddfm.com. Tugenze okuwummula nga mbadde nkyabatemera emisingi abantu bano lwaki balwana. Era nabagambe mabega kaawo mbadde nzija nkikoonako nti luno olutalo lwo si lwakuggwa. Si kyogera nga mulaguzi wabula okusinziira mu byafaayo. Si lwakukola ki? Lujja kuggwa nga ndoza ne kiyama. Wallahi ndoza nga kisembedde. Naye kati bakyalwana. Lwakuba nti era kambawe oba njite judgment. Abayisirayiri bagenda kuwangula nnyo Abawarabu. Atakimanyi tokiwakanako. Kubanga olimala kundaba nkuwe ensonga lwaki Abawarabu bana ba Palestine baliwangula lusembayo. Naye kati bakyalwana nnyo. Era okuva mu mwaka gwa 1907 gye myaka 5 kati 7 eno yataka esooka Abapalestine gye bakoze ey'amaanyi okusinga ku Isirayiri mu nnwana ezisoba mu 200. Ono bwalumba nattayo abantu 20 Abayisirayiri batta 3. Ekyo kyentegeeza kyentiddemu ku lwange singa mulaguzi ekyakoleddwa Abapalestine ku bantu abamanyi politics w'amawanga gano abiri
kibadde kibi nnyo kubanga ekigenda okuva muno kizibu nnyo. Kiringa bw'okwata omuggo mbagerezeeko ki buli omu alina ennyumba mwasula n'ova gy'ova ssaawa 5-6 ogw'ekiro n'osanga engo oba empologoma ng'eri mu tulo ku mulyango gwe yeebase naye ng'eri mu tulo gwe nannyini nnyumba osala magezi ky'okuyingira ennyumba ogisamba eveewo ogikoonako bukonyi nti nviira nze nyingire njala kwebaka magezi kigookozesa okuyingira mu nnyumba. Kati nze nkola bwe nti nga temunnampagamu nzirayo buzzi kuba bweraba ku kitangaala edduka neekola ki neegenda bwe buba bukya n'okomawo n'oyingira ennyumba yo peacefully. Naye bw'ogamba nti esaalimbira mugiyita trespass abamanyi oluzungu yasaalimbidde mu maka gange k'ogisamba eveewo ani amanyi ebiddirira temumbuulira ebiddirira mwe mubimanyi ebisingako awo. Olutalo luno abasinga obungi bonna beeraliikiridde ekigenda okujja. Mbadde ntunula mu bakulembeze reactions ekitegeeza biki bye boogedde oluvannyuma lw'ataaka Hamas gyekoze ku Isirairi. Reactions ne si ku level eyaffe ngamba ku level y'ensi yonna. America yesoose kambawe ya America. President Joseph Biden wa America kati balonda mwaka gujja agambye tugenda kuyamba Isirairi okuzzaayo omuliro gwa Hamas. Nkuwa mitwe ab'Ebungereza ne bagamba Isirairi yerwaneko okusinziira ku butujjo obugikoleddwako. Ago ge mawanga abiri gensoso okuwaako mu bazungu. Ku mawanga ga Afrika bagamba bo Abafirika babaddemu akafansonyi ba president nga 9 ne bagamba nti okuteeseganya kirungi okumalawo endooliito eziri wakati wa Palestine n'eggwanga erya Isirairi. Abafirika bwe batyo bagamba naye ne beerabirayo ekintu kimu nti enteeseganya zonna nga mulimu n'olwali olw'amaanyi olwa Camp David olwali mu Alexandria mu ggwanga erya Misiri kuba president Jamal Abdel Nasser owa Misiri ne kuddako Muhammad Husni Mubarak baatuula entuula ezitakka wansi wa 40 kubanga mu mawanga g'Abawarabu gonna mu history abamanyi ebyafaayo eggwanga erya Misiri lye lyazzaawo omukwano ogwannamaddala n'eggwanga erya Isirairi. Era mu myaka giri ejjedde egy'ensanvu president ayitibwa Jamal Abdel Nasser Abawarabu banne ne bamukuba amasasi ne gamuttirawo olw'okuzzaawo omukwano ogwo ng'agamba nti bakoze omukwano wakati wa Isirairi n'eggwanga erya Palestine n'eggwanga erya Misiri obutaddamu kutabaalagana. Edda waliyo olutalo lwali wakati wa Isirairi n'eggwanga erya Misiri n'amawanga 125 sigambye 50 ngamba 5 mu abamanyi French. Amawanga g'Abawarabu ago gonna ne galumba eggwanga erya Isirairi ne bamukuba okwagala omuyingiza Jerusalem. Ekyaddirira olutalo olwo baluyita 6 war between Israel and Arabs. Tebagamba Arab countries oba Arab League of Nations bakozesa 6 Arab countries omwali Syria era kyekyavaako n'amawanga amalala kyekyavaako Isirairi okuzzaayo omuliro newamba ensozi ku ttaka lya Syria ze bayita Golan Heights nezitwala zonna nakati Isirairi yaziremerako. Omusango ogwo ne bagutwala mu kakiiko k'ensi yonna aka World Security Council fayiro
UN negituulako ba secretary generals bonna abakulembera ensi eno mu protocol secretary general tasukka namba 5 mu nsi yonna. Protocol bw'obeera mu leadership kuba abasooka temukiwuliranga nako naye ogwo omutwe munene namba emu bagiwa president wa America. Kati secretary general w'akakiiko k'amawanga amagatte mu protocol akwata namba 5 mu layini eyo naye tuveeyo tudde eno bwe muli bamwagadde inshallah njaba wa protocol oyo nga bwe bijja nga bwe mugamba protocol observed ng'olabye MP minister chairman LC5 n'abalala mu protocol ekyo kyembadde ntegeeza mu leadership. UN secretary general bamuwa namba 5 era aweebwa ekitiibwa mu nsi yonna ku mawanga agalina entebe mu United Nations mu kibuga kye bayita New York mu ggwanga erya America. Mutuveeyo tudde Israeli abantu baayo batuula bufoofofo kubanga bubadde bukya amawulire gendebe ku Al Jazeera ne France International agessaawa 24 gagambye retired generals abawummula amagye generals bategeeza ng'oli yali ku ddaala lya brigadier general, major general, lieutenant general ne general balipootinge mu bwangu ku headquarters zaabwe gye baawummulira. Omanye ekiddirira kati brigadier general ng'asobola okuduumira amagye 1,600 sigambye mu mbeera endala zonna mmwe ze mumanyi ngambye mu ggwanga lya Isirairi yokka ayinza okubeewalala ng'asobola okuduumira 3,000 brigade eziwera naye ngambye mu ggwanga erya Isirairi okusinziira ku koodi yaabwe eya 1978 ng'ennaku z'omwezi 16 eyo gye ntegeeza. Bw'oba wasoma history wantegedde, bw'oba tewamusomanga tomusoma sooka olinde bino biggo n'osomanga oba n'onkubirako n'enkubulira wonookisanga. Retired generals ne ba veterans abo balina enjawulo. Waliwo veteran, retired ne reserve forces bonna babayise okuva ku ddaala lya brigadier generals kuba bakozeseza ekya generals naye ng'ate kigenda mu ba generals ba mirundi ena okusinziira ku ranks. Waliwo 1 star, 2nd star, 3 stars ne 4 stars. Kati 4 stars ye general mu magye g'ensi yonna babeera ne munyenyenya kogatta ebintu ebiralalala ebyeyongerako ebyo mubitegedde bulungi naddala abasirikale. Waliyo muganda wange bamuyita Isaac Kayemba, operation commander owanyendo Senyange, ye musirikale kati yantegedde dda ne Bukenya obi tutambulira awo mpola mpola eri mu ggwanga erya Israeli okuyita abakulu abo okujja kirina amakulu mangi. Kiringa bwe bakugamba nti embaga ya gundi omugenyi omukulu ye minisita kati omanye ekigenda okubeerawo security erina okubaawo gy'olabako ne gy'otalaba naye bwe bagamba nti kugenda kubaako njogereyo muyimbi ki teekawo gw'oyagala nti kugenda kubeerako sigenda kwogera na bannayuganda Kofi Olomide kati omanya situation engeri gyegenda okubeerawo. Kati abagenda okubeerawo bakamiliyoni bajamaala abewaffe Eddie Kenzo nani Lutalo eyo layini ogirabe kasita bagamba Kofi kati abayimbi bano abamuddirira be babeerawo naye be bagamba nti president ow'egindi yagenda okubeera omugenyi omukulu mu UN kati omanya security egenda okubaawo. Ekyo kiri mu bwongo bwa muntu. Wali we navudde mu science w'obwongo abagezi batugamba nti buli lwolaba abantu 100 mubeeramu abasingako obuyinza. Obviously ekyo kitegeera butegeezi. Kale oyinza okumulaba nga ye chairman wa LC ku kyalo abeera n'enkizo ku bantu abalala kuba ye chairman ayinza n'okuba nga yabasinga n'obuto naye ng'abakulu gye bali kuba nzijukiddeyo kino si kya history w'amaanyi kiri mu current issues. President ayitibwa Ibrahim Traore kati ye the youngest president ayina emyaka 35
president wansi namba yawambye ejjo gwange libayita Burkina Faso oba Upper Volta mu manya amakadde kati bwenjogera ku myaka nina ebijja mu bwongo naye nzijayo kamo kendeeza ku jam traffic jam ambeera mutwe nenkibateera waawo ne tutambulira kati abo ba generals okubayita okujja okuwummula kwabwe be baali bakulembera balina okumiitinga nabo nenga program kati bwe biba bya media oba nga bino bigenda ku mpewo oba ku televisions tuziyita general script ne government ebeera ne script yaayo kati ffe ne tugamba budget naye eba script in hidden program nga waliwo program gwe gyotalaba ffe ne tulaba kino nenga government erina program gyetambuza kukola enguudo amalwaliro biki babeera n'ebyabwe bye tutamanyi ffe ne tulinda ba implementers abagenda okutuukiriza script ya government gye twamanyako akatono mu budget ne program ennene government yebeera nayo neetambuza emirimu gyayo ffe ne tuwa omusolo ebintu ne bitambula ensi yonna bwetyo bwetambula kati mu ggwanga erya Israeli amawulire gemba waayo kati agaliyo ennamba erinnye ey'Abayisirayiri bagenda kunuukiriza mu bina abaakafa naye muno mulimu abasirikale be basinga obungi n'abantu ba bulijjo ku ludda olwa Palestine bali 311 kati gegaliwo kati ekirwanya abantu naye muyinza okubuuza ekibuuzo ekyangu ennyo lwaki balwana ebbanga eryo lyonna balwanidde emyaka okuva mu mwaka gwa 1949 okuva mu 1945 Sematalo owokubiri nga yakaggwa ensi yonna neetuula ne bagamba Isirayiri beera wano ne tudda mu history owa Qur'ani oba ne Bible abantu Musa be yasomosa kanaali bwe mbamba tutteko mu byeddiini mmanyimwe mu binsinga mbimanyiko katono kanaali mugiraba Musa abaana ba Isirayiri be yasomosa okubatwala mu nsi entukuvu mugimanyi ebyo muli bimbuuza inshallah nga tulabaganye ne nkoonako bukonyi katono tuleme kuva ku mulamwa guno nti okuviira ddala emabega eri waliwo ekitundu kye bayita Bait al-Maqdis oba al-Aqsa Mosque bibiri bitegeeza ekintu kimu waliyo n'ekyokusatu kye bayita ekyokusatu ya rabbi bakiyita Temple Mount oba mountain abamu ne bakimalayo Temple Mountain oba Temple Mount byombi mbyogedde oba Al-Aqsa Mosque oba Al-Masjid Al-Aqsa mwabamanya Arabic ekifo ekyo mu Busiraamu kikwata kyakusatu mu protocol ey'ebifo ebitukuvu mu Busiraamu nabagambye okulwanagana kw'amawanga gana abiri gonna babeesinga ku Nabi Ibrahimu baluganda abazaalibwa abakyala ababiri bakazi bajja Sara radiyallahu anha ne Hajara radiyallahu anha Hajara azaala Nabi Ismaila omuva olulyo lwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati Sara azaala Isihaka omuva olulyo lwa Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam temunkwata bubi nkikoze ngenderedde buli nabbi yenna osobola okukozesaako sallallahu alaihi wasallam oba alaihi salatu wa afdalu taslima ensaalira ez'abannabbi ba mirundi mingi ab'enkizo tulina 25 mubategedde bulungi tetugenze nnyo diipu mu byaddiini naye njagadde koonakaako mukategeere mu history tosobola kukola Palestine ne Isirayiri n'otoyogerako ku Nabi Ibrahimu kuba yensibuko y'abantu bano ababiri mu generations ez'enjawulo Al-Aqsa Mosque omuzigiti guno mu protocol omuzigiti ogusooka baguyita by Haramu al-Makki awali Kaaba kyekitebe ekikulu eky'Obusiraamu mu nsi yonna Haramu al-Makki Makkatil Mukarrama ye namba emu. Namba 2 Masjidun Nabawi Sharif oguli e Madina omuzigiti gwa Nabbi. Namba 3 ye Al-Aqsa Mosque no era ebyobusiraamu abamanyi
ku by'obusiraamu kati ndi mu bamaseeka mwentambulira muntegedde bulungi al aksa eswalemu era kabiri eza subuhi farda si sunna ofuna empeera 5 mu muzikiti ogwo naye abayisirayiri tebakkiriza abapalestine kugusaaliramu kati kyekiruma abantu ate ekyenkizo kye mutatera kuwulira eno ye kibula enkulu al kibla al akbar mu history w'obusiraamu ye kibla abasiraamu gye baatunulanga nga basaala nga Allah tannagamba nabbi nti kyuka otunule Makka fawallu ujuhaka shatra masjid al haram kyusa obwenyi bwo otunule Makka kati abagenda Makka waliwo omuzikiti gwe bayita masjid al kiblatain mwali mugulabeko alhamdulillah nze nakagulaba emirundi mingi kati eyo ye kibla omuzikiti masjid al kiblatain mulimu mimbali 2 etunudde Jerusalem netunudde ku haram e Makka kati mu history mbagambye programu ya lero toyinza kugikola nojja mu ddiini kuba bano bombirire kibalwanya abamu basiraamu abalala bayudaaya population ya Israeli ziri 9,336,000 okusinzira ku 2020 census eyabwe aba Palestine ziri 4,992,013 census ya 2021 2020 olaba kimwe kyakubiri of population of Palestine bebagabana ku Israeli bawuzame emirundi 2 population mutegede abafaransa mugiyita population muntegede bulungi kati mu mbeera zino zombiriri bano abalwana abagamba balwanirira hakki yaabwe aba Palestine ekifo ekyokusatu ekyenkizo mu busiraamu nkugambye omuzikiti gwe Makka Masjid Nabawi Sharif ogwe Madina ne Baitul Maqdis yeno al Aqsa Mosque evaako olutalo bwe bayite Gaza era kino ekifo kyekisinga ndozo okubeera bize mu nsi yonna okubeera nga kitono naye nga kiri wakati we 2,000,000 ne 2,210,000 kuba emabegako twasoma nga bali 1.5 million population of Gaza Strip we bayita Ramallah n'okugenda we bayita Jericho akatundu ako 2.1 million bali bize nnyo amawanga abiri nga gakolera mu kitundu kimu kakati agaliyo kati Israeli emaze okuleeta maleyo akantu kano Israeli erese ebimotoka n'ebitanka bigunduza bitrakta bali mu kumenya ku budde buno bwennyini bamenya amayumba g'aba Palestine flat kalina muzimanyi abafaransa muziyita etage mwantegedde abali Rwanda etage zengezaako banyonyola etage ye kalina oba mweze muyita flat si apartments wabula kalina ezigenda wagulu nga batandikira ku kalina 6 okutuuka ku bizimbe ebisembayo mu kibuga kye bayita Ramallah n'ebitundu ebirala byonna kati wano mu Gaza emabegako wano abayisirayiri bamaze okutula bagenze waggulu aba Palestine bakyali wano nga bongeramu gye bayita reinforcement okwongeramu amaanyi mu bajasaabaze kubanga mu rockets ezibalibwa ze bakakasuka ziri 5,321 ezo ze zakategerekekako amawanga agagenda okuyamba ku Israeli America, Bongereza, France n'amalala kati agavuddeyo okuyamba ku Palestine eggwanga erya Irani oyo mumanyita sibazikweya yayambye dda ne Putin mu ggwanga erya Russia okumuyambako okumuwa ku missile okuzikiza ku muliro ogwa tanka ze bayita Abraham ezaweereddwayo amawanga agasinga obungi okuyamba ku ggwanga erya Ukraine kati Irani yegamba tegenda kuleka basajja baayo aba Palestine okubeera nti bagenda kubwa bavene ku map naye kino nkyogedde leero ku Sunday ennaku z'omwezi ziri 8 enkya 9 independence temugyerabira nga tuweze emyaka 61 saagala mwerabire ekigenda okuva mu lutalo luno wallahi nze natidde ekigenda okujja kuba mu myaka 51 emabega eno yataaka eyokubiri
okuva mu 1907 gye myaka 5 mugumu n'olunaku lumu olwaleero. Yataaka eyokubiri okuva emyaka 5 emabega, eno yakubiri oyinza n'ogamba yesoose mu myaka 5 naye bwe tugattako +1 eba yakubiri abamanyi ebya calculation. Yesoose naye nga ezisinga zonna zibadde zikolebwa abasajja ba Palestine nga bagamba eyenwana abamanyi ebyekijasi bagiyita hit and run. Jangu nkwekuli mu Luganda mwena kiteeka. Simanyi yo mulala akivuunula bw'ati naye hit and run okuba awantu nodduka bikolo bya kiyekera n'engeri ey'obutuju n'ebifaanana bwe bityo ekivumirirwa ate mu nsi yonna. Kati ekigenda okuddako enkya Mande ku Lwokubiri njagala okugoberera ennyo amawulire akakiiko k'ensi yonna aka World Security Organization akagenda okutuula mu New York mu ggwanga ery'America ku issue eno yennyini, naye bwe baba batudde saagala beerabire the cause of the problem. Abasawo batugamba bw'otamanya kikuleetera musujja ojja kusigala ng'ogwejjanjaba nga bwe bakulyako ssente mpaka lwolefu. Naye bw'omanya nti ensiri zino ze zindeetera omusujja malaria, kati nina kubeera mu katimba akali treated akalimu eddagala oba okusaawa omuddo gwonna oguli waka n'okumpi n'okuziba ebidiba byonna ensiri we ziregama ne zibiika amagi. Kati ojja kusigala ng'ojjanjaba omusujja mpaka lwolifu. Naye bw'obeera mu katimba waliyo n'ebizigo bye beesiga ensiri n'etakuluma gyebiri nabirabanga eyo e Dar es Salaam. Ate n'obeera n'akatimba ne weesiga ebizigo ebyo n'osaawa omuddo n'oziba ebidiba n'oggalawo nga bukyali. Kati okuwonako kwangu nnyo kubanga prevention zo zikoze zonna ezeetaagisa. Kati bano okutuuka okuyingiramu n'okuleeta obuyambi okuyamba Isirayiri ezzeeyo omuliro mu Palestine balina okumanya kyekivaako olutalo luno okubaawo. Kati lugenda mu myaka 7 nga balwana on a daily basis, balwana buli lunaku. Nekyekireeta olutalo luno lwaki si kyemuyingiramu? Abantu abalwanagana ababiri nga waliwo Rifu Golola akwataganye ne Mike Tyson, ebyo seegomba biraba kubanga omuwanguzi nze mumanye ku mutima. Naye abantu abagoberera ebyokulwanagana bino lwaki temuyingira mu nsonga ne mumanya nti abasajja aba Palestine ettaka lyabo Abayisirayiri baali kajjalako mu bukyamu? Ye munaakikola mutya nga yakajjala ku lya Syria Golan Heights, ensozi ezirimu ez'obugagga Isirayiri n'ezitwala. Lebanon bagijjako ettaka, kati eneegaziwa bugazi ate kasita omusongamu olugalo ayina emikwano mingi. Olw'ensonga temugyerabira, nagitandikiddeko nti buli nsi gy'olaba kirimaanyi egabana ku tekinologi wa Isirayiri. Kati bagyeguyako ekyo nti bw'onojja n'omuliro omungi ekusalako tekinologi waayo. Isirayiri bwetyo mu myaka gy'ekinaana baali bayise buli muntu yenna ayinako akalandira k'Omuyisirayiri addeyo mu Isirayiri. Era bajja nnyo mu ggwanga lye bayita Habash. Mwali muliwuliddeko eryo Habash? Abamu mwalitegedde dda nti ntegeeza Abisinia. Abalala basigalidde ye Ethiopia. Amannya abiri mugawulidde Habash ye guni ye Ethiopia oba Abisinia. Abantu Abayisirayiri abadduka mu ntalo abaana abato bwe bagenda mu ggwanga erya Habash oba Abisinia oba Ethiopia bakola kye bayita intermarriage kuba gundi abo aba Ethiopia n'Abasomalia abatonotono. Kati generation eyo yazaalibwa nga Abayisirayiri be babazaalirayo babagamba mu baleete bonna bakomewo nga kye baagala baziba ekituli Hitler kye yatta mu mwaka gwa 1900 wakati wa 1935 bukadde 5 nga bamobilizing Abayisirayiri bonna abakakasa nti Bayisirayiri bagende balayire batandika okusoma olulimi lwabwe bafuuke Bayisirayiri bazzeewo ensi yaabwe. N'ensi gye bazzaawo balina ekibanja kitono kubanga kiri mu kilometers 2,400 n'ebigwagwamu, ate nga Palestine ettaka lye bagitwalako
yandibadde eyingira omutwalo naye kati eri mu kakaaga kilometers kakaaga zokka. Obungi bw'abantu bano bali 4.9, Palestine bali 4,900,000 ate bali 9,000,000 naye nga original y'Abayisirayiri yennyini buli Muyisirayiri wali mu nsi yonna bagamba tugenda kuyamba eggwanga lyaffe okudda ku ntikko. Kitegeeza ekyekwese munda kyembajjirayo kye munaalaba gye bujja bagenda kuba eggwanga erya Palestine okwagala oddimalawo. Nkyogedde ebula eddakiika 4 okwera 6 kubiri wakati bateekateeka okuzzaayo omuliro kuba mu myaka 5 eno ye record esoose ey'amawanga eya Palestine okulumba eggwanga erya Isirairi ne likola ekyafaayo mu kutta Abayisirairi ne liwamba n'abalala. Lyawambye abasirikale abatakka wansi wa 2 ennamba tennamanyibwa naye bagamba more than 200 soldiers be bakoze be bayitibwa POWs. Bagamba POW kitegeeza eno abbreviation kitegeeza prison of wars. Abakwatiddwa mu lutalo ne babatwala mu Palestine. Ekyo Isirairi tekikkiriza nga bwe yakola mu mwaka gwa 1976 yakikola ku Uganda. Abapalestine bano bennyini bawamba ennyonyi nga beegase n'Abajamani abaali babayambako abaali babanja abasibe baabwe kuba bano baali bakoze ekintu kye bayita ndoza nga mu business kye muyita barter trade system mpankuwe ne bakolawo okuwanyisiganya abasibe. Mu kiseera kiri Isirairi baali bagibanja Abapalestine 29 beyawamba ne basibira mu makomera gaabwe. Kati ne bawamba bano ne bagamba bwe mutatuwa bali bano tetubabawa. Kati kye bakola ne balumba Uganda mu 1976 gwali mulembe gwa Idi Amin Dada ne bawamba Uganda okumala eddakiika 9. Operation eyo bagikola wano Ntebe ne batwala abantu baabwe bonna. Ennyonyi zasimbula mu ggwanga erya Kenya mu kibuga kye bayita Mombasa ne balumba Uganda ne batta abasirikale ba Uganda 5 abamu abebyafaayo bampa 5 momo nenze nakola rawundi figure nti 5 batta abasirikale ba Uganda ne bajja n'emmotoka eziri forged nga kuliko Mercedes Benz efaanana eya Idi Amin Dada naye Allah nga bw'atava mu bantu bonna Amin teyaliwo kuba mu mission eyo mwafiiramu Abayisirairi 3 bokka 2 Entebbe Netanyahu n'omulago bayita Garmi. Omukyala eyaddako awo yalina emyaka 75 $, block yafiira mu ddwaliro eri emulago awo mulaba ekadde nga mulwadde era amagye ge gaamutira ku kitanda olw'obusungu ne bamuziika. Idi Amin Dada bwe yagenda Isirairi n'ekomawo n'etwala ebisigalira by'omukyalo oyo. Programu ya leero inshallah katujikome wano olunaku olwaleero ganange agiise haka dungu obubaka bwombulabye mashallah naye oyina ekintu kyewandaganyisa ddagala olireeta ddiri oba liri Makka musajja wa Kabaka Hakimu Sanga oli Banda Kabira Kyotera DJ ndabira ku muzeeyi wange muzeeyi walakira mugambe mutabani wa kutumidde nnyo manye no tagisubwa. Omulala ye Faizo ani ono Faizo olirwa Amatengo Hussein Kikanya oli Senyange Haji Muto oli kudduuka Muto Hardware Jumapiri Kasimu nawe nkutumiddeko nnyo mwebale abalala muli bangi wallahi sinza bamala kwa Hajjati Salama nawe bakutumiddeko abantu Hajjati Mama Sharia nawe bakutumiddeko Hajjati Tubi Hajjati Aida Nanziri nawe bakutumiddeko nnyo abantu Hajjati Nanziri Aida gwe ngamba oli Rukaya mashallah ate Mzee Faustine Murengezi nziyuko wa telefoni ariko ntabwo nari mfite umwanya wo kuganira nawe ibyawe nabimenyene ubuzima ni bwiza nta kibazo kale Mzee Faizel Amatengo Mzee walakira Sheikh Abdul Salam Mukibi salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wankubideko Nuru Gahinda olimitiana South na nkutumindeko nyo Abedi gwenjita owaseko ko nembatu nagambe ebintu bibiri sibiryanga ko ya Rabbi ne segomba biri anze nsinga kwagala bukokoko mashallah Hajjati Rehma
mu bubaka obwenjawulo Hajjati Rehema Sserwago atumidde maama we omwagalwa Hajjati Mariam ate wanditumidde Anile ne Mama Rayani ogambe nazaalawo Mama Rayani nayo